بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumtende Allah tabaraka wa taala n'amatendo gonna amalungi amajjufu mu bujjufu bwago. Tumwanjagire omulungi Allah subhanahu wa taala atujulire, ajulire nze naawe tumwogeddeko netumuwaana netumusuuta owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Namira omwoyo gwange nejja mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga mu kutya Mukama yensibuko y'amagezi. Mu kutya Mukama amagezi mugakola ki? Amagezi mwe gasooka. Ekigambo ekyo bannaffe bakitwalako naye ekigambo kyaffe Allah agamba nti fattaqullah wa yuallimukumullah. Mutye Allah abawe okumanya, mutye Allah abayigirize, mutye Allah abawa amagezi. Ntegerekese. Idhan mukutya Mukama amagezi mugakola ki? Amagezi mwe gasooka. Buli nsibuko ya kirungi kyonna kubeera kutya Katonda. Buli kirungi kyonna ensibuko yakyo kukola ki? Kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'oba oyagala riziki ng'otya Allah, yagala Allah agabirire, gutya Mungu jalabirawo nga byekola byokka. Ntegerekese. Yagala nti man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buli atya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yaj'al lahu makhraja. Allah amuterawo obufulume, Allah amuterawo obwangu. Allah amutera obwangu mu nsonga ze zonna. Buli wabanyigiriziddwa nga Allah amuta. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah namugabirira ne wabatakola ki? Ne wabatasuubira. Wotalina ssuubi ogenda okulaba nga ofunyeewo sente nga weewuunya noga subhanallah. Idhan mukutya Mukama amagezi mwe gasooka. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaza obulamu bwaffe bwonna nga bwakumwawula, bwakumutya, bwakumutegeera. Allahumma amin. Olunaku lwaffe luno olwaleero olwokusatu, lunaku lwa hadith, twogera ku bigambo by'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twagamba tutambulira mu kitabo kyaffe ekiyitibwa al-arba'in an-nawawiyya, ahadith 40 eza Imaamu an-Nawawi ezatukuŋŋaanyizibwa Imaamu an-Nawawi alayhi rahmatullah. Al-Imam Sharafuddin an-Nawawi oba an-Nawawi alayhi rahmatullah ziyatukuŋŋaanyiza ahadithi 40. Idhan twannyonnyola ebyali mu mukaddima eyo ne tuvaayo. Tunyola hadithi yaffe yasooka ne tugimala, si bwe gwali. Ne tumaliriza omulundi gwaffe ogwaggwa wiiki ewedde nga tuli ku hadithi ey'okumeka? Tuli ku hadithi ey'okubiri. Tetwagimaliriza. Saba Allah akkiriza wayo tusobole ogimaliriza insha Allah. Twagamba Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam yajja mu maaso g'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati w'okubawo kw'abasahaba abalala ridwanullahi alayhim. Mubamu ku baaliwo ye sahaba atunyumiza hadithi eno Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Bwajja n'abaako ebigambo bingi bye yabuuza omubaka wa Allah. Ebimu ku byo twagamba Sayyidina Jibril yabuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti akhbirni anil islam, mbuulira ku busiraamu. Mutume sallallahu alayhi wasallam fa akhbarahu anil islam, n'amubuulira ku busiraamu. N'amugamba nti akhbirni anil iman, mbuulira ku imaani, ku bukkiriza. Fa akhbarahu rasul anil iman, nabbi n'amubuulira ku buki? Ku bukkiriza. Eyo mpitayo ku mukwakwayo kubanga twabinnyonnyola ebyayo. Bwe yamala n'amugamba nti ya rasulallah, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, mbuulira ku ihsan. Nabbi sallallahu alayhi wasallam fa akhbarahu anil ihsan, n'amubuulira ku ki? Ku ihsan. Bwe yamala n'amugamba nti kakati nga bw'ombuulidde ebyo byonna
akhbirni ani saa, akhbirni ani saa, mbulira ku lunaku lw'enkomerero. Ndowooza omuwendo gwaffe ogwawedde twannyonnyola n'amugamba nti ekikwatagana n'olunaku lw'enkomerero mal mas'ulu anha bi a'lami min as-sa'il. Fembi tetukola ki? Tetukimanyi. Awo twawanvuyeewo nnyo omulundi oguwedde, si we tulabadde utwakomye. Sayyidina Jibrilu alayhi salatu wassalam bw'amala okugamba omubaka wa Allah amubuulire ku lunaku olw'enkomerero sallallahu alayhi wasallam, n'amugamba nti olwo ebyalo Allah yabimanyi. Kyava yamugamba nti kale bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, akhbirni an amaratiha, mbuulira ku bubonero obunaalaga nti olunaku olwo lukoze eki? Lusembedde. Ntegeregese ng'oli bwanagamba nti mbuulire enkuba enaatonnya ddi, n'omuga nti ekituufu Allah yamanyi lwenaakola ki? Lwenaatonnya. Ntegeregese naga nti kale ekyo nkitegedde, Allah yamanyi. Nga Allah wamanyi lwenaatonnya, nyamba ggwe ombuulire an amarati, kubonera olaga nti enkuba ekoze eki? Egenda kutonnya. Otandika mugamba otya? Ojja kulaba ebire nga bikutte, embeera ekyuka, empewo ekunte, byebyo byokka, eggulu libwatuke, oluvannyuma enkuba etonye. Kale tugende nebyo. Bwemu kubonera olaga nti enkuba egenda kukola ki? Enkuba egenda kutonnya. Ntegeregese kati ne Sayyidina Jibrilu alayhi salatu wassalam bw'abuuza omubaka wa Allah ku lunaku olw'enkomero, n'amugamba nti ebyolwo Allah yabikola ki? Yabimanyi. Kyava yamugamba nti kale oba tobimanyi ebiddako, akhbirni an amaratiha, nyamba ombuulire ku bubonero obulaga nti enkomerero ekoze eki? Mu hadithi eyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yamulonderayo obubonero bubiri. Obubonero meka? Bubiri bwe yamubuulira, naye bwonna min kibaari alamati saa, yani min alamati saati al-kubra. Bwe mukubona yawm al-qiyama obunene ddala. Akaasooka yamugamba kwonalabira nti enkomerero etuuse, yamugamba nti an talida al-amata rabbataha, yemzaana okukeera enkya n'azaala mukamawe. Ani ayinza okitunyonyola bulungi ekyo? Nabbi we yagamba omuzaana ye opposite y'omuddu. Omuddu ye musajja, omukyala yani ye muzaana. Yagamba sallallahu alayhi wasallam kubonero bwa yawm al-qiyama obunene, an talida al-amata rabbataha, ye muzaana okukola ki? Okukeera enkya n'azaala mukamawe. Ani akitegedde kikitegeeza? Omuzaana okuzaala mu mukamawe, kabonero ka yawm al-qiyama. Kituufu ye nzivunulo eri okumpi, naye ntuufu tetuyinza kugigoba. Nzivunulo eyo nki ntuufu, lakini ekigambo ekyo an talida al-amata rabbataha, omuzaana okukeera enkya n'azaala mukamawe, fiha aqwalun kathir, ebigambo bingi byakivunula. Lakini arjauha indi, ekigambo ekisinga okumbeera okumpinze era kinekakasa nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyeyali ateebeddemu, kubanga Mutume yali akimanyi sallallahu alayhi wasallam nti enkomerero ng'enaatera okutuuka abazaana bajja kuba tebaliiwo. Leero we bali, olina omanyi awali abaddu. Ntegeregese. Lakin Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba min alamati saa al-kubra an talida al-amata rabbataha, ye muzaana okuzaala mukamawe. Nabbi sallallahu alayhi wasallam alina kyayagala okutulengeza, era kyayagala okutulengeza nti yawm al-qiyama bw'enaaba etuuse, entegera gyentegera mu hadithi eyo, ntegeregese, kwe kuba nti bujja kukeera enkya, omuzadde akeera enkya azaala omwana. Bw'anaazaala omwana oyo, wa yuamiluhu muamalata sayyidi l-abdi, omwana ono akozese kitaawe, akozese nnyina enkozesa y'omuddu emukozesebwa mukamawe omukozesa. Ntegeregese. Hadha ma arahu arjah, kyendaba nze hadithi eyo kyeyali etegeeza. Ntegeregese. Yawm al-qiyama ng'enaatera okutuuka,
mujja kulaba abaana nga be bakama babakadde baabwe ng'omuzadde talina kyakola kiki bukaseera alowooza mwana ntegerekeza temubiraba olwaleero ye mukama w'abakadde be baleka okukola ebyabwe nalanga kukola bya mwana. Just of recent nalabye video ku WhatsApp simu yange eriwo nene balage video eyo mwana gwe bakubye emige yakubye kitaawe temwagirabye wanye assalamu alaikum temwagirabye video eyo Allahumma salli ala sayyidina rasul omwana yakuba kitaawe naye bamukwana bakubba emiggo yino video omwana yakuba taata wo omwana yakubani omwana yakuba mukadde we ate yali musiraamu kuba bamuga nti obusiraamu tebukkiriza obusiraamu tebukola ki tebukkiriza kuba mukaddewo mulowooza hadithi eyo tetulaga nti enkomerero etuuse an talida al amata rabbataha omuzadde okeera enkya n'azaala mukama we yensonga lwaki nabbi wa allah nabiyullahi dawuda alaihi salatu wassalam mu bye yasabanga allah ennyo yamugamba nti allahumma allah wange omulungi audhu bika allah nkusaba ontaase kinteeke wala nnyo min waladin yakun alayya sayyida allah ntaase omwana agenda okubeera mukama wange tompa ntegerekesa mukama wange allah audhu bika nkusaba ontaase min waladin yakun alayya sayyida omwana agenda okukola ki okufuuka mukama wange wallahi abazadde balina abaana mu mayumba gaabwe nga bwafuluma bwati omutima nga gumutyemuka sula afulumye allah kati wabagenda mukwatira wa nga kimanyi kagenze bwati asibira mukomera abo bangi mulowooza kiyama tetuuse omusiraamu yenna omukkiriza yenna alina okubeera ku bakadde be ng'alinga kama sawwarahu alquran nga qur'ani bwe yamuteekateeka mu qur'ani allah yatubuulira butya bwolina okweyisa ku mukaddewo olina kuwangaala otya ne mukaddewo yagamba allah wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira edduwa mwena mugimanyi allah agamba nti wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma ku bakadde babiri maama ne taata beera mugonvu nnyo allah akoze ekigambo okukakkanya biwawaatiro byo amampaati gonna galeke ebbali tugayita maaso gabakaddewo ntegerekesa bw'oba olina gy'oli nga yegwe mukama waabwe naamu gweyo oli mukama waabwe naye bwodda mu maaso ga kitaawo ye mukamaawo oba bitegerekeka naye olwaleero osanga omwana ng'ayogera nekitaawe nga wallahi tafaayo allah agamba nti wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma kakkana nnyo nnyo ekigenza ewala bw'oba oyogera ne bakadde babiri waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ate obasabire bakadde obateeke nga nnyo mu dduwa nti allah irhamhuma maama ne taata basaasire allah kama rabbayani saghira nga bebasaasira nga ali muki wali mu state etategeera nga tolina magezi nini bakutegeerera bo ne bakubeererawo ne bakuyisa bulungi kikkakatako ng'omwana naye bakadde obayisa obuki obayisa obulungi ntegerekesa ekimu kubiraga nti oli mwana mulungi era oli swalih oli mulongoofu ewa allah subhanahu wa ta'ala kwe kubanga abakadde bwe basabira si nti nga baafa
ne babeera balamu abamu manyi nti omukadde bamusabira amaze kufa nze sheekho wange gyali nize taata bw'anaafa nja okumusabira naye ajja kwewuunya nomugamba ogambye otya taata neyefiisafiisa awo nga ntandika omuweereza edduwa ezo okumu la newaba tannaba kufa kikakatako okukola ki kikakatako okuzimuweereza kitaawo muweereza edduwa ezo zomusuubiza oba zosuubiza okumusomera ntegerekese idhan wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma bakadde bo beera mugonvu gye bali ate waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira bateeke nnyo mu dduwa osabe allah basaasire ntegerekese nawadde bakyali balamu nawadde bakola ki nawadde baafa bakadde bo basabire nnyo bwe masere sayidina umar ibn abdul aziz alayhi rahmatullah bamubuuza musajja ajja namugamba nti wange mukama wange bwe bakutuma abalongoofu ombala bwe bakutuma abalongoofu ombala namugamba nti hallak namugamba nti ewaka eyo oyinayo bakadde bo maama ne taata namugamba naam maama ne taata gyebali la ekyava ekitugamba kigaa nti omusajja yajja namugamba nti bwe bakubuuza abalongoofu nsongamu namugamba nti webambuuza abalongoofu nkusongamu oyina bakadde bo bombiriri gyebali namugamba nedda maama ne taata allah yabajjulula namugamba nti allah yabajjulula naam komawo enkyankubuulire bwe yaddayo nabuuza abantu nti omwana oyo ku bakadde be ali atya nabuuza mikwano gye asabira ku bakadde be bamugamba naam abasabirako bwe yakomawekya namugamba nti oli mulongoofu namugamba nti otegedde kuki nti ndi mulongoofu mukama wange namugamba nti alam taqra qawluhu sallallahu alayhi wasallam gwe tewasoma hadithi nga owekitiibwa nabi sallallahu alayhi wasallam agamba nti idha mata bnu adam omwana damu allah wamujjurula inqata amaluhu illa min 3 allah asigala amuwa mirimu 3 mwafuna empeera mwejo emirimu 3 nabi saa sallama yagamba aw waladun salih yad'u lahu tetugamba salih muwanika yaga aw waladun salih oba omwana omulongoofu asabira bakadde be ntegeregese namugamba nti hadithi eyo ekumala okukolaga omwana omulongoofu yaliwa omwana abeera mulongoofu ebbanga lyamala nga yad'u liwalidaihi asabira bakadde babameka maama ne taata naye gwe okubeerawo nga waba tobasabirako olinzi bamale kufa oga wallahi maama wolifa oligenda kulaba nja okusomera edduwa ojja kwewuunya newaba akyaliwo omukoleje bwogiralwa nti allahumma rabbi irhamhuma kama rabbayani basaasire mumbiri yaabo allah subhanahu wataala nga abasaasira ntegerekesa lakini omulembe gwe tulimu olwaleero abantu tebalina nsonyi ku bakadde baabwe omwana yogera ne mukadde we nga tafuddeeyo abatukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim bategeera kigambo bakadde baabwe ababiri nga kyabbe babakwata nga kyatika babatwalanga kyatika ntegerekesa sayidina said ibn al-musayyab kana idha kallama walidayhi bweyogera min atabiin yawanga n'imam Shafii alayhi rahmatullah bwe yalinganga ayogera ne bakadde be yadhunnu nnaasu annahu mariyun abantu balowoozanga nti bamujja ku macupa avudde mu ddwaliro yatamarad yerwaza kuba agenda kugera ne taata we agenda kugera ne maama we nakkakkana yenna neyemenya wanje maama obadde ogamba otya tugenda kukola tutya maama taata kati tukoze tutya mu mbeera ey'obuki ey'obukkakkamu ey'obwetoowaze ey'obuntu bulamu naye ife olwaliro omwana akwata essimu n'akubira kitaawe essimu n'amugamba taata mbuulira otegeera lwakumeka lwe mba nkunyonnyola ensonga ezirimu amagezi temubiraba temubimanyi evidiyo njibalaze wano omwana yakuba kitaawe omwana gwe nawulirako yali ayogera ne kitaawe omuto ku ssimu n'amugamba taata
bw'oba ozitowa kilo 8 nkaaga za busiru bw'oba ozitowa kilo 8 nkaaga za busiru 2 nnyama na magumba astaghfirullah bamatuga nti wadde oyogera nani ono taata wange omuto naye yesiriwaza nnyo ogamba yaki ittaqillah tya allah mubantu abo abakulu nti bwoba ozitowa kilo 8 nkaaga za busiru kitegeeza kilo nkaaga zozitowa busiru 2 gokka ge wasigaza abagumba n'enyama byezitowa kyategeeza ntoyona yake naye obuzibu bwebuva obuzibu bwonna buva kummwe abazadde abaana mubalize mutya tarbiya ekola kinene endeera gyolezemu omwana ekola kinene omwana w'omukutta otya okuva wansi omwana omusiraamu tutandika omusaba allah nga tunabana kumuzaala nga tunabakola ki kumuzaala ntegeregesa allah nsaba mpa abaana abalongoofu allah nga biririza dde eri kutegeera rabbi jalni muqima salata wa min dhurriyati banabi wa allah ebasabanga allah mpa abaana abanayimirizawo eswala ntegeregesa naye gwe owo otya allah nga tunaba kumuzaala wayomusabiddeko wayosabeko allah ku mwana omulongoofu nga tunaba kumuzaala allah mpa omwana omulongoofu nga tunaba kuzaala ne mumala bazaala ne mutabasalira akiika obuzibu ne bujja bakadde baffe kyova olaba allah basaasire bwe basalanga akiika si kulya buli mmere ya mwana ne mugenda nedda akiika ebeerako edduwa y'omwana naye omwana ono tumusaba allah mututereereze ffe tetusobola kumulera mu dduwa ezo sheekh swaleh zasoma ku akiika mulimu ebigambo ebirungi ebigamba nti allahumma allah wange omulungi ainna ala tarbiyatihi tukwatireko kulera omwana ono allah so tulina kusaba allah alondere omwana ono emikwano emiki emirungi mu dduwa ezo mulimu edduwa egamba njagala nnyo zamwewaka ngisoma nnyo ngisaba nnyo allah mugamba nti allahumma allah wange omulungi la tulina fi auladina ma yubkina totulaganga mu baana baffe ebitukaabya allah wallahi edduwa eyo nkulu bwaba toyagala omwana akutimpule ngosaba allah takulaganga ebikukaabya naye abaana ab'ennaku zino tekitalina nsonyi kujja kugamba nti atagalamira gyokwatayo ebanfu byenjogera biri wala temulina amasimu gano ga whatsapp na n'omwana we nakamba omumwanyi sangaani bakumwana nebakisikasika nebakikasukeri naye era allah omubonereza tugamba mubonereza nagula bubuzi nesawa yawe namugamba gwe singa sakuzaala nofa okyali kutegeera ababiri abo wallahi waliwo hadithi tugisoma ndoza tuli mu pitu naye wallahi hadithi nkuru nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba رضا الله في رضا الوالدين bw'obanga oyagala okumanya kitaawo musiimu gy'oli bw'obanga oyagala okumanya allah musiimu gy'oli allah agamba nti fi rida alwalidain tunuulira bakadde bababiri maama ne taata basiimu oba nedda ntegereke bw'obanga oyagala okumanya allah musiimu gy'oli tunuulira bameka maama wange ntaata wange basiimu gyendi oba nedda bwe babeera basiimu faalam anna allaha radin ank manya manye ne allah muki ne allah musiimu ntegerekesa wa sakhtu llah fi sakhti lwalidain ate era noboyagala okumanya allah munyiivu gy'oli tunuuli abo abakadde ababiri bwebabeera banyiivu gy'oli nga si basanyufu gy'oli faalam anna allaha sakhitan ank manya ne allah muki allah munyiivu ntegeregese naye mulwaleero ku bakadde bammwe muliriddawa
mutuma atukubiriza kuwera bagonvu. Qur'an kyetugamba wakhfidhu lahuma janaha dhulli min arrahma. Aina hadha almanhaj an-nabawi fi awladina nahnu? Aina hadha almanhaj an-nabawi fina? Nabbi byatulekako sallallahu alaihi wasallam yobiriddawo olwaleero. Nabbi yatuleka n'empisa ennungi wallahi. Mutume yaleka tuteeseteese bulungi nga tuli bampisa ng'abasiraamu. Lakin samihuni fi al-ibara, empisa ezo mbaka Allah ziyatulekera mu nsonyi nazo kyogedde bulungi, hurrifat fi zamanina. Ku mulembe gwaffe empisa ezo twaziviirako ddala, twazikyusa. Naye nga kigambo okugondera bakadde babiri mu busiraamu kyaweebwa ekifo ekyokumwanjo. Olina obbakwatibwa ensonyi ababiri abo kuba baliko ejja naayo. Oba ntegerekeka? Sayyidina Ali ibn al-Hasan Zainul Abidin radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, omu ku batukulembera abalongoofu amanyiddwa nga Zainul Abidin, yalina abayizi be yasomesanga ewaka. Lamahu minhu shay'an ajiba, bamwegenderezaamu embeera eyewuunyisa. Bamugamba nti ma arafna ahadun abarra bi ummihi minka, tetwamanyayo omuntu yenna asinga kugondera bakadde be kusinga gwe Ali Zainul Abidin. Ne bamugamba naye ekibuuzo mukama waffe tulina kyetwewuunya. Ne bamugamba mwewuunya ki? Ne bamugamba nti ajibna minka, tukwewuunyako ensonga ennene. Ensonga ki? Annaka la tahdhuru at-ta'ama ma'a ummik. Mmere bwetuuka nga tugenda okulya abawala baaliranga ku lujjuliro nga ffe twalyanga waneddaye, ne kati mwabivaako muli ku dining and ki and what mwadda ku dining kwe mulira, muli ku fork and spoon and biki, buli omu bamutera kusowaaniya self service. Naye kyabanga kyamumpisa okuliira wansi ne bakadde bammwe ne mulya, naye abayigiriza empisa tosimba lukono. Eyo nno hadithi namba musiraamu tasimba lukono. Nabbi yagamba otula wa shaytan okusimba lukono, musiraamu tasimba lukono. Toswankula, ntegeregeze. Twalyanga n'abakadde abo ku mmere ne batuyigiriza ebintu bingi. Kati n'abawarabu bakiina kuva dda. Naam, emmere ejja kuva mu kamwegweri. Fedda twakulanga tukimanyi nti omugenyi yenna taliira mu lujjudde. Abasomesa afa batusomesa nga tebalya naffe, asigaze ekitiibwa kye ekyobusomesa. Bw'aba alya emmere nenva mu kamwa neegwa, temusobola kyerabira. Ennyama n'agenda yesaba supu eno nagamba Master Gundi omulabi. Kati kyamumpisa abasomesa okulya bokka, ntegeregeze. Abawarabu bakirina kuva dda. Yensonga lwaki olwaleero abawalimu otugenda ku mikolo babaga muyingireko munda. Si nsonga nti emmere yaabwe yanjawulo, abamu kye balowooza nawadde nti era nakyo kyetaagisa, ntegeregeze. Naye ensonga enkulu omuwalimu asigaze ekitiibwa, asigaze ensa. Bw'aba alya ayinza okuba alya emmere neddamu neegwa muta. Bw'alya nammwawo ne mukiraba temusobola kukyerabira. Era ogamba muwalimu ki? Seeka Musa oli asuula emmere ng'alya. Seeka Musa atamanyi kulya, ali ayogera. Ntegeregeze. Ate nga nabo bawerekera. Tulina okusigaza empisa n'abawalimu. Babaga nti abawalimu muyingireko munda, atali muwalimu please sigala wabweru. Ntegeregeze. Nze wallahi nina amaliro gentuukamu nengatya. Wallahi nengatya. Era neŋŋaana okugenda munda mpaka nga banzijolwa mpaka naye nga nze mbasaagala genda munda. Otula mu ddiro nga mulimu Supreme Mufti, mulimu Seeka Lunaanoba, mulimu Sheikh Umar Bakasambe, mulimu abasajja abanene Sheikh Abdallah Bakasambe. Ne bagamba naawe oyingira munda nga naawe oyingira. Mu mpisa ezange mu nsonyi ndabira ddala nga tekigwana. Basajja abakulu gw'obatuulemu oyisobola n'emboozi ezaabwe ze baagala okunyumira. Niba okutunuulira nga olinga ate kwekuniiza kuba okola ki? Emboozi yenyuma ne Sheikh Sware sijja nyuma n'omuntu omulala. Kubona omuwalimu munnange bwe tuba babiri tweta ne tunywa kitwagala. Ntegeregeze. So abantu bano begendereza mukama waabwe omusomesa waabwe Sayyidina Zainul Abidin nga bwatuuka mu kulya emmere talya na maama w'emmere. Bamala oteekayo emmere ku lujjuliro
nga kanzijuze ewuzu ng'agenda mu kujjuza ewuzu ng'ali abakola nti maama amaze nga naye ajja ng'atuula ng'alya anga nti waaye tukwegendereza bwe tutuuka mu kulya emmere maama we amala kumala kulya naawe nojja n'olya lwaki kiri bwe kityo n'abagamba wallahi mwegendereze nnyo ensonga gyeyogera yagamba situula ku lujjuliro na maama wange kulya naye emmere olw'ensonga fa inni akhaafu mu butuufu ntya nnyo an tasbiqa yadi yaduha ila taamin turidu an taakula min ntya nnyo omukono gwange guyinza okuseerera nenkwata ekifi maama kyabadde agaa nti wemmalawo eri mukamwandi ekyo ntya nnyo 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 okusuna entongi y'emmere maama wange wabadde ayagala okukola ki wabadde ayagala okukwata fa akunu kad aqaqtuha ako kasigaza mu mutima naga nti omwana alidde emmere yange nemba ngaewa Allah mbonyezezza maama yensonga lwaki muleka amala okulyako ye awulire nti aweddeyo nange nenzija nentula nenkola ki bitegerekese nabbi sallallahu alaihi wasallam nsaba mpulire nga musalirako nabbi sallallahu alaihi wasallam abaali mu basahaba be ridwanullahi alaihim nabagamba nti ra'aytuni fi ljanna ay ra'aytu nafsi fi ljanna nerabye nga ndiriddawa nga ndi mujjana naye bwe nafunye tuwa nengenda mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala fasami'tu fiha qira'a nempulira omusomi omulungi asome Qur'ani ennungi mu jjana faqultu man nembuuza abaffe ani oyo asome Qur'ani eyo mu jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala nabbi yagaa nti faqalu harithatu bnu nu'man ne baŋŋamba nti bamuyita haritha ibnu nu'man nabbi kyaddamu okwogera kyagaba abasahaba ne bagamba nti kadhalikum lbirru kadhalikum lbirru kadhalikum lbirru kyebaita okugondera abakadde ababiri kyebaita okugondera abakadde ababiri kyebaita okugondera abakadde kitegeeza ki nti omusajja ono haritha bnu nu'man ekyamutuusa okubeera mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala ki maama we ne taata we nabbi kyayogera n'agamba nti rida llahi fi rida lwalidain bwobasiimisanga Allah akusiima Allah bakusiima kyekiddako ntegeregese idhan ababiri abo tubatwalanga ekyomuzannyo ekitalina nsonga naye wallahi eri Allah waffe subhanahu wa ta'ala abo tubalinako ekimu ku bibiri ya imma janna ya imma naar bakadde bwotabayingirirako jjana suubira ki wepime gwe kenyini funa wotulawo oti wansi wepime maama ne taata mbayingirirako ejjana oba nedda wepime ng'omuntu nabbi abaali mu basahaba ridwanullahi alaihim n'abagamba ekigambo ekinene yabagamba yadkhulunna aljannata bishafaati rajul mithla alhayyain rabi'ata wa mudhar nabbi yagamba abasahaba ridwanullahi alaihim tugenda kubeera ku yauma alqiyama omusajja ajje mu maaso ga Allah awolereza abantu baalika bibiri bonna Allah bayingiza ejjana nabbi nayogera ebika ebibiri ebyali bisinga okubeeramu abantu abangi yagamba mithla alhayyaini rabi'ata wa mudhar ng'ekika ekya rabi'a n'ekya mudhar mudhar kyekika nabbi mwe yava sallallahu alaihi wasallam ntegerekese oliyo nabbi sallama yali ava mu kika ekya mudhar abamwe temwagala kusoma buruda ne bano Sheikh Swaleh basoma buruda zaabwe eri bwe batuukamu balina omuyaga baguyita almudhariya siwe kiri يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا يا ربي صل على المختار من مضار الله سالي للنبي هو وملون دي قوالون دمشي من مضار مشكي إيشاب مضار نتقرأ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقام nti omusajja agenda wolereza abantu abika bibiri abantu abo nga bangi bonna Allah aleme kubuuza basaala oba bakola batya Allah bagambe nti mwenna ebika ebyo muyingire ejjana ekyokulabirako ekyange omusajja agenda kujja mu maaso ga Allah emirire
amugamba nti mukama wange Allah abengabi n'abengeye bonna nsaba bayingire ejjana. Abuuza abengabi baliwa n'abengeye muyite wano bayingire ejjana. Wenjogedde ku bengabi wali asanyuse. Kale teekawo ekika kyo gwe togaani musajja yambodde teekawo ekyo wano ndaba n'owefumbe mukodomi wange ali wano ku kamera tabitegeera gani musajja yambodde. Kale abengabi n'abefumbe ntegeregeze bwana jana nti mukama wange Allah abengabi n'abefumbe magala bujjana. Allah bagambe nti baliwa abengabi n'abefumbe muyingire. Bonna baga nti ya Rasulullah anaaba ani oyo anaaba yakola ki? Nabbi n'akyuka n'atunuulira omusajja bamuyita Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu naga nti wange Umar yati alayka Uwais ibn Amir al-Qarani ojja kujjibwa omusajja bamuyita Uwais ibn Amir al-Qarani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Omusajja oyo si sahaba nawadde nti okumulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lakin lam yara ar-rasul tiyaraba ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tiyamulabako. Omusajja ono yali awangalira Yemen ntegeregese bwe yawangaliranga e Yemeni abantu ababeeranga e Yemeni bavangayo ne bajja ewa Nabbi e Madina bafuuka baswahaba wabula ye teyasobola kuvaayo naye Allah atuma Jibuliru n'ava mu ggulu n'ajja ku nsi n'abulira Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku musajja oyo nno walayisi mulowooza omusajja oyo. Kati Nabbi yagamba Umar nti nina omusajja gwe sirabyeko bamuyita Uwais ibn Amir al-Qarani ng'ategeeza Nabbi kati tajja mulaba naga nti ojja kujjibwa omusajja oyo bamuyita Uwais ibn Amir al-Qarani. Nabbi n'agamba Umar in istata'ta an yastaghfira laka faf'al bw'ofunanga omukisa omusajja oyo atuule wansi akuwanikireko emikono eri Allah tuula mangu nnyo omusajja oyo akusabire. Naye nga Umar mumanyi Nabbi wagamba bamusabire gwe yagamba nti Umar fil janna wa mujjana ate nga wa mujjana. Nabbi yagamba nti ju'ila al-haqqa ala lisani Umar yagamba mazima mereri mu riwaya ya Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri yagamba nti inna al-malaikata takallama ala lisani Umar malaika za Allah zogerera ku lulimi lwa Umar. Wabera mukyafu oyo mulwaleero omuntu wagwire esansabagana atandika okuwemula nga mugamba bajjajja be bamukutte bamugererako manaye mweyongereyo bajjajja boogera. Umar yete esansabaganga ng'ayogera boogezi nga malaika zezikola ki? Nabbi yatuuka n'okugamba lan yasluka Umara fajjan wa yaslukuhu ash-shaytan tayinza kukwata ntebe roodi Umar shaytan nebeera ku ntebe roodi. Shaitani kumacha wekere mala kumanya programu ya Umar anatambulira wa jagenda kubera keka jansi nga shaitani ta programu za hizo neza Ntebe Road. Umar wansange ali ku Ntebe Road lero nga ye kwata ku Masaka Road egenda ku Bombo Road egenda eyo tebera ku lugudo lumunani ne Umar oyo walaisi naye Nabbi amugamba nti omusajja oyo gwe nkugamba Uwais ibn Amir al-Qarani bofuna nga chance in istata'ta an yastaghfira laka faf'al bofuna nga chance nakkiriza okusabira ko tula mangu wanso omusajja oyo akusabireko ekitegeeza wa bei sajja munene Nabbi namugamba nti omusajja oyo awangalira Yemeni mu kifo kiyita Qaran najja kujja ku mulembe gwo era Umar bwe yamala okufuuka omukulembeze w'abasiraamu n'ateeka load blocker ku makubo gonna agayingira Madina n'abagamba mbegayiridde muwandiike buli ayingira wano naye bwe mufunanga omusajja gwe bayita Uwais ibn Amir al-Qarani mufunemu muteeka mu ali buli kyayagala mudduke emisinde mu mpiti tebatandika okuwa buli ajjanga bamuwandiika nti ani gwe genda ani gwe genda ani gwe genda baba teziri busa omusajja ayingiddewo bagenda omubuuza ani nti Uwais eddala ibn Amir ovawa al-Qarani nabagamba kama ffe tuula wano wona alya kaki ne batandika okutumya pizza oba zaaliwo nga mbadde mukkiriza ne batumya emmere ennungi gy'omanyi bwe bamuzza ku bbali ne bayita Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Sayyidina Umar najja
n'amulaba omusajja ono. Naye nabbi bwe yali amutenda yamwogerako ebitendo bibiri bye mbadde njagala mwegendereze, sifa khalqiya wa sifa khulqiya. Nabbi yamutenda n'ekitendo ekyasooka, ekitendo ekyobutonde. Bw'onaaba oyagala omutegeera nti yeye, nabbi yamugamba nti kaana bihi baras, Allah ali yamuwa nga yalwala olukuku, yenna omubiri gwalwala olukuku. Fabaria minhu, yenna naawona illa mawdii dirhamin, wabula yasigazaako ekisente ku mubiri. Kuona mutegerera alina ekisente, mutegeregeza, yali yalwala olukuku. Fabaria minhu, Allah namuwonya olukuku luwona. Abamanyi abatukulembera ridwanullahi alayhi, Allah yabagesanga nnyo n'ekirwadde ekyo. Hatta al-Imam Muhammad ibn Sa'id al-Busiri, Imam al-Busiri yawandika burda naye Allah amugesa n'ekirwadde ekyo. Ntegeregeze najja wano inshallah okuba onyumiza ebyafaayo bindi bibagamba. Naye fabaria minhu, naawona. Era bwe yawona kyava yawandika ekitabo ekyo kya burda kino Burdatul Madiyya, kubanga Nabbi sallallahu alayhi yamubikka burda ye, Allah subhanahu wa ta'ala namuwonya omubiri ogwo gwali gukoze eki, gwali gwononese. Kati omusajja ono nabbi yamugamba nti wamala omusajja oyo bw'onaamulaba, wal hadithu sahih, hadithi ntuufu, nabbi yagamba kana bihi baras, yali yalwala olukuku yenna. Fabaria minhu illa mawdii dirhamin, naawona naye yasigazaako ku mubiri gw'alinako ekiki. N'amugamba ekyokubiri ekinene kye mbadde njagala mu kigambo kino, yamugamba omusajja oyo lahu walida, omusajja oyo abadde alina mukadde we, maama we, abadde alina, huwa biha barun, nga mugonvu nnyo ku bigambo bya maama we, agondera nnyo maama we ekigenze ewala. Yensonga lwaki Allah yamwagala n'amuteeka ku ddaala eryo. Gwe ne nnyoko muli mutya? Abaye kibuuzo kidde eri buli omu ku ffe. Gwe ne maama wo muli mutya? N'abatalina ngenda boogerako benjo sembyayo temweyibaala. Tofaayo tugenda kwogerako. Omusajja omwera ava Yaman ajja mu hijja ng'asitudde maama we ku bibegabega bye kuno. Yasitula maama we n'amugye Yemen, n'ajja ng'amuleeta mpaka mu hijja e Makka, n'amwetolooza Kaaba emirundi 7. Naye abaamaliriza n'alengera sahaba ayitibwa Abdullah ibn Umar. Nawe ya ibn Umar, si mutani wa sahaba mutani wa sahaba, nti yenze Abdullah ibn Umar. N'amugamba wamma kati gwamala bino ebyange gwabimala, bino ebyange gwabimala. N'amugamba munnange, ono gwolaba ku mubiri gwange gwetadde ku bigabega byange, ono ye maama anzaalira ddala. Ye maama akola ki? Anzaalira ddala. Maama yali yalwala, oba tugambe bulwadde oba eshooko nga yasanyalala omubiri takyasobola kutambula, balina situla musitule. N'amugamba ono ye maama anzaalira ddala. Maama ono hamalani 9 ashhurin, yansitula emyezi 9 mu lubuto lwe. Maama yalina muto emyezi meka? Emyezi 9 nga ntadde mu lubuto lwe munda. Ntegeregeza emyezi egyo 9 maama gye yamala nga nsitudde n'anzaala. Kale gattako n'ebiri gye namala nga ndi awo ndi wakulabirira. N'amugamba naye mukama wange, maama ono omulaba, hamaltuha sanawati, kati myaka gigenda gikunukiriza ameka nange sikyagijjukira. Nga maama mutambuliza wano, maama yagongobala mutambuliza wa kubegabega byange. N'amugamba nti inni laha ba'irun mudhallalu, nze ku maama wange newaayo n'endogoyi eyebagalwa etafaayo. In udhirat lam udharu, maama kyonna kyakoze sikyanyiganza. Newaayo mpeereze maama wange nga bwakola ki, nga omanyi omuntu alina shooko ogira nga omusolo gumuyitamu, maama ne bwantobya sifaayo. Maama embeera yonna nagonda, oyo ye maama. Naye n'amugamba emyaka gyonna gye nsitudde maama wange ku bibegabega byange, fahal tara anni waffaituha, wamma gwe tolaba nti at least maama musasudde, maama akyalina kyammanja. Abdullah ibn Umar n'atunulira omusajja ono n'amwewuunya, n'amugamba nti wallahi nkulayirira Allah wange omulungi, lam tuwaffiha, nnyoko tonnaba kumusasula, tonnaba kola ki? Kumusasula. Kyenkanankana asharu laylan min layaliha, ekyenkanankana ekiro kyataafunamu bulumi bwonna,
kyatafunamu buzito bwonna, kyatafunamu buzibu bwonna ng'ali lubutolo. Tonna okukyenkana. Ekiro kye yalya bulungi ng'ali lubutolo, n'alya bulungi, n'anywa bulungi, neyeebaka bulungi, n'azuukuka bulungi. Tonnaba kumusasula kigwana kiro ekyo. Ekiro kimu. Ekiro kye yafunamu ebulungi neyeebaka n'akeesa, tonnaba kimusasula. Ate ebiro bye yafunamu obuzibu. Musajja olwo n'akaamazigana manya nti akyalina olugendo. Abakyala abo mubaveeko. Nze mukyala wange abadde ennaku ezo nga muzito naye nga azuuka ekiro saawa 9 mu nzikiza ye nnyingi n'atuula wansi awo oba n'atuula mu ddiiro. Ogenda okugira nga tumulaba ya Rabbi olalaseewo. Okuvayo ng'atudde mu ddiiro bw'ati ali awo bwawe weetako n'omugaa nti wayi ng'ate otudde wano. Omukulu obuliri abukooye. Wallahi. Omukulu obuliri abukoze ki? Ayagala kutuulako wano. Katuuleko wano tofaayo kanzigi gwe genda yebaki kanzigi. Naye ng'omukulu gwagamba obuliri abukooye ali munda ali muliri. Oye maama. Yagamba nti wallahi toyina kyewakoze yadde ekyenkana ekiro kyataafunamu ki? Ababiri abo banembegendereze. Tugenda bayingirirako omuliro begendereza nnyo gye bali. Ntegeregese. Naye watuli mu nnaku ezisembayo eziranga kiyama, Nabbi yagamba antalida al-amata rabbataha. Tugambye nti amakulu gaakyo agatambula n'omulembe guno ye muzadde yenna okuzaala omwana, omwana oyo n'amukozesa nga mukamaawe, ng'omwana ye mukama w'omuzadde. Sahaba janamugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, gwe tokimanyi nti anni ushhadu an la ilaha illa Allah, Allah mwawula nzikiriza teri kimugati, Allah tagattibwako ye Katonda yekka. Wa uqimu ssalah, ne swala nzikola ki? Nzisaala, ne Makka nagenda, ne zaka njiwa. Ramadhani ya Rasulullah tusibuka ffenna wano tondaba. Nayogera empagi zonna ettaano nga nzikola. Nabugamba nti ya Rasulallah ma aman, bwe nfa ngenda kubeera ne baani? Nabbi n'amugamba nti maa nabiyyiina, ogenda kubeera ne bannabbi, wasiddiqiina, n'abogezi b'amazima, washuhadaa'i, n'abafiira mu ntalo z'eddiini, wassalihiin, ne bano baseka swaliha abalongoofu. Nabbi n'ayongerako ekigambo ekinene. Ebyo byonna ogenda beera nabo ddi? Nabbi n'amugamba illam ta'uqqa walidayk, singa tonyiize bakadde babameka. Naye byonna newoonaabo bikola naye ng'obanyiize jana gikole ki? Kano kensembi ayo mwana bobudde bugenze. Sheikh yamanyi oba natukkiriza ogenda mu bibuuzo oba nedda yamanyi watukola. Akasembayo kemanija okusembi abaafiirwa tekitegeeza nti byakoma mukadde wetukyamugondera. Alhadith Imam Ibn Hajar al-Asqalani ayina ekibagita al-Futuhati ar-Rabbaniya yafulumya hadith eyo nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yajjuru omusajja rajulun min bani Sulaym, ava mu kika kya bani Sulaym, nabuga nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, hal baqiya min birri abawayya shay'un. Wallahi wano mwegendereze wabaafiira bakadde bammwe, mwegenderezeewo nnyo. Hal baqiya min birri abawayya shay'un, waliyo omulimu gwonna ogwasigala mu kugondera bakadde bange, maama ne taata baafa, eriyo omulimu gwennyinza okukola asigale nga mbagondera? Nabbi n'amugamba na'am, sigumusa ebiri, n'amuwa gino emirimu wammanga. Ogwasooka yamugamba as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma. Bakadde baba babiri okusigala nga obasabira, okusigala nga obasabira ebirungi, Allah bawejjana, Allah bagaziyize entaana zaabwe, wal istighfaru lahuma, n'okubenenyezako Allah basonyiwe ebyabasobako. Ntegeregese yeduwa gye twagala nti bakadde batubajja mu ki? Osigala oba oli mwana mugonvu gye bali. Ntegeregese ekyaddako Nabbi n'amugamba wasilatu rrahmi allati la tuswalu illa bihima, n'okugatta eŋŋanda z'abakadde bo nga be baali akajegere gwe okubeera baganda baabali oba okubeera n'akakwate ku bali. Kitaawo yalina baganda be bakitaawo abato, baganda be bakitaawo abato, yalina bannyina basenga. Bwe yavaawo gwe ne bakitaawo abato mukulegana.
kibuuzo kidde eri buli omu yepememu. Taata bwe yaliwo, taata bw'ataliwo, taata bange abato tukolegana, basenga bange tukolegana. Maama we yaliwo yalina baganda be bamama babato. Maama we bwe yaliwo yalina bannyina bakojjaabo mukolegana, era bakojjaabo bakwagala muwuliziganya. Oba gwe kasitoya n'okkuta ne weebaka n'abaana bo nga alhamdulillah ekyo kiwedde. Wallahi mukadde otabeera musanyufu gwe ng'omwana okulya n'ogweri ne weebaka nga baganda be temukwatagana nabo. Oba ntegeregere wanje ddayo onoonye bakojjaabo kubanga bo baali bannyina bannyoko. Ddayo onoonye bamaama b'abato. Maama we yalina bakadde be bajjajjaabo mukolegana. Abantu bonna abalina akakwate ku maama wo bakuvunaanwako ng'omusiraamu okukola ki? Okubanoonya. Ntegeregeze. Omuteeko ogw'okuli nabbi gwe yakoonako sallallahu alaihi wasallam yagamba wa ikraamu sadiqihima, nga mikwano gya kitaawo naawe ogiwa ekitiibwa. Taata we yalina mikwano gye, mikwano gya taatawo gwe bakadde bo batwala nga kyabuvunaanyizibwa mu bulamu bwo banedda. Oba ogamba nti abaali bakwano ba taata yafa nange nina emikwano egyange. Leero bwe tufaanana mu nsi, naawe omuzeeyi gundi yali mukwano gwa taata, omuzeeyi Sula yali mukwano gwa taata, ate nange nina emikwano egyange. La wallahi, mikwano gya kitaawo olina okusigala ng'ogikola ki? Ng'ogiwa ekitiibwa. Idi tetuuka n'osalawo gwe ku Idi oleme kumanya ki mukwano gwa taatawo omuzeeyi Beka Idi agiiseemu atya. Kale byonna bigaane naye n'enkota y'ettooke. Olugweyo lugaane, lusobola okugaana naye n'enkota y'ettooke. Oyalo nga ndi muzeeyi munnange mbadde nsaba emmere ne bayambeko mu Idi. Osigala olowooza omuntu oyo muli mutima gwasigaza munki? Asigalaga nti wallahi medite yafa. Medi yafa naye medite yakola ki? Medite yafa yandekera omwana ategeera. Ntegeregese. Wa ikramu sadiqihima, mikwano gy'abakadde bammwe giririddawa muddeyo mwetegereze. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu abagenda e Makka n'abantu be bagenda kukola hijja bava Madina ne basiŋŋaana omusajja munnamalungu n'abayimiriza. Omusajja abayimiriza n'abagamba n'abuza Abdullah ibn Umar n'amugamba nti owa ngofaanana Khattab, Umar ibn al-Khattab, ngofaanana ibn al-Khattab, Umar mutabani wa Khattab, oli mutabani we? N'amugamba ye munnange ndi mutabani we. N'amugamba kitaawo ne kitange tebaateŋŋananga. Ekitegeeza bano bombi baki? Baana. Naye kitaawo ne kitange tebaakola ki? Tebaateŋŋananga. Abdullah ibn Umar lwamugamba ekigambo ekyo n'ava ku ndogoyi. Yalina ekitambaala musana omungi kyeyali yeesibako ekitambaala nga kikola nga mbeera n'akijjako. Naye omusajja weesibe. Weesibe. Nga nvuge eno endogoyi eno ennungi eyange. Nagamba ne bannaye kanfuneko omu ku mwantwalako. Bamugamba nti owange tugenda Makka. Nagamba nti omusajja mulekage taata we ndatange tebaateŋŋananga. Nabbi yatukubiriza nnyo sallallahu alaihi wasallama okusigala nga mikwano gyaba kitaffe tugiwa ekitiibwa. Omusajja muleke atwale bino. Omwaka faanana lwali ovuga emmotoka ye y'ebbeeyi n'osiŋŋana nagamba nti owaye gwe mutabani wa Sula. Wallahi kitaawo Sula ne muzeeyi wange Beka tebaateŋŋananga. Ng'omugamba nti owange jangu ovuge BMW eno. Yembeera gye baawangaalira. Naye gwe mikwano gya taatawo giriko ki? Baliriddawa. Bwe wayagala bakadde babeere basiimu nawadde nti baafa, noonya ku mikwano gyabwe. Byonna bigaane naye n'akasimu. Kale at least kiteekemu nti mu buli wiiki kyeteekemu nti buli lwakusatu muzeeyi mukubirako essimu. Omubuuzeko obubuuza muzeeyi muli mutya abantu baffe amunaye mbadde njagala bawulizaako muli mutima segalaga nti alhamdulillah abaana ba munnange gye bali. Ate naffe abasigala mikwano gya tuleme okufuuka kizibu eri baana. Bw'otawooza nti abaana babo balina okufaako ng'ababo tandika obafuukira ekizibu.
mmwe kitammwe temumanyi yambeereranga munyino nammwe mumpe bayinza oba tebalina ntegeregese tubayambe okulaba nga basigala tutambula nabo obulungi tuleme kubanga tubakuvula ku famire zaffe banaye mukkiriza obudde bugenze bwe butwe bufaananyi obwolwaleero inshallah era hadithi tugimazeeyo twegimalayo inshallah olwokusatu olujja biidhnillah nga tutandikirawo ennyini tunaba tukomye oba we tukomye olwaleero inshallah ndoza sirina kyendiseeyo mubi olwaleero inasigaddeyo inshallah tujja byongerako olwokusatu olujja inshallah twogedde ku kigambo kimu akabonero akasooka nabbi keyogerako yagamba antalida al amata rabbataha nituvunula munzivunule kwalagana n'omulembe gwaffe olwali ntugamba ye muzadde yenna okukola ki okuzaala omwana oyo wayuamiluhu muamalata sayidi liabdihi nakozesa kitaawe oba nakozesa nnyina enkozesa omuddu gyakozesaamu ani gyakozesaamu mukamawe oba omukozesa gyakozesaamu omuddu we ntegeregese tulina okufa okulaba nga bakadde baffe tutambulira ku peesi yemu nabo batwagala tubaagala tuwuliziganya nabo mu mbeera eyo ey'omukwano mwetujja okusisinkanira Allah subhanahu wataala nga Allah waffe musiimu gye tuli byebigambo byange ebyolwaleero sijja kusukakaawo inshallah aye tukwatagane olwokusatu olujja okujja ngeri kibuuzo sheekhe waba akikkiriza kiyita baba takikkiriza وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقاتغاني ورخصة ورجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته